kukulisizayo mu kuwummulamu okwo tweyongereyo ne kabuto ka ovacado akakolanga lip shine. Katonda ajja kuŋŋamba lwaki siifuna ovacado ali fresh n'endya. Ovacado ali fresh bw'omusala tolina musazisa kambe, olina musazisa kiti oba mannyo direct, kubanga akambe kaleetera ovacado oyo okwonooneka kye bayita oxidation. Kyovula bw'omala omusazisa akambe n'omulekaawo ogenda okulaba ng'afuuse wa black oba wa brown. Otegeeza ebirungo byonna obyokyeza. Muntu talina sazisa kambe, akambe akakulu ge mannyo go bw'oba galemeddwa. Kati nga mmwe abantu abamu abalina ebituli mu mannyo funa kiti. Kategeeza ovacado oil wasingira ono ekinyama nti ebirungo byonna ovacado byamala ng'asika mu ttaka abitereka mu nsigo. Kati bw'onywa wotavudde mu nsigo z'ovacado kiba kirungi naddala gwe omukyala ali olubuto. Ate gwe alina embeera eya cholesterol, ono ovacado mulungi nnyo, ayamba okujja amasavu amabi mu musaayi. Cholesterol afuuse cholesterol. Muntu buli wafuna akasente ayagala bisiike ebintu ebyo faaji bintu biba bitowe bitambula. Era n'omusiikira enva n'omuwa enva nga zisinsiike ajjayo n'embooko, naye ga amasavu galeese atataaka, galeese pressure. Kati nywa kabuto ka ovacado kajja kuyamba. Ate jjukira bw'ofunanga boyiro tolina musiika, funa buto ono awedde oyiwe mu nva, ekyo kijja kuba kitambula taratibu sana. Ofune ebirungo byonna. Era gwe naawe atawaanyizibwa pressure, atawaanyizibwa sukaali, eyo bagiyita metabolic syndrome. Abantu babeera eyo pressure n'erinnya, sukaali n'alinnya, alusa ne zittuka, n'omumuddusa mu ddwaliro, byonna birinnye bintu kwomo. Batwawulira omuntu obuvuga, obunyonyenkule bumwoganira, awulira simanya biki bakuba twaga kakaire, simanya bakuba gwanga mujje, byonna yabiwulira mu matu ge gamu. Namunjolo aza okulya enngoma nga 10. Embeera togizanyise ey'obulamu nga yatabuse, sigina embi zonna nga zimulimbalimba. Naye bw'obawa ovacado abalina metabolic syndrome eyo, sukaali alinnye, pressure alinnye, ovacado alina ekirungo bakiyita avocatin B kijjanjaba. Ovacado omunywa ate n'omuyibako ne ku nva oba ku saladi oyiwako mpolampola bw'oti. Eri mu lukenkufu tukiyita salad dressing oba garnishing. Kino ne kiba nga kitambula bulungi nnyo, balabala sana. Era mu mbeera eyo butavudde mu nsigo z'ovacado ayamba nnyo abalwadde b'amagulu, naddala abana abagwamu kabuto ak'ennyingo ke bayita synovial fluid. Kabuto ako bambi kakendeera nnyo mu basajja n'abakyala nga bakuliridde mu myaka. Ogenda n'obasanga nga magumba gakuba enduulu. Ate abantu baffe bambi abaana mulina ettima, mukadde omusanze ku kkubo omulese alwane mu paaka n'ebisajja ebito ng'alinnya takisi ngeno kakana amagumba asigala awo pakata amagumba bambi gakaaba. Ne kabuto kano kayamba amagumba okuseerera. Era buto ovacado alimu chlorophyll ono kiragala wero gwe mulaba yayamba mu kukola synovial fluid, amagumba ne gaseerera. Amagumba n'oba nga abatalina kwegamba buto mu magumba, amagumba agakaaba. Obuzibu bw'Abannayuganda amagumba temuli mu calcium, amagumba temuli mu buto. Gwe sobola otunula ekyuma kyoba kati nga kino emmotoka yo nga teriimu oil, osobola givuga? Tosobola. Egenda yonna ekaaba paka injini yonna ekuba n'okkuba. Kati nawe wetaaga kabuto kana ka ovacado, amagumba gaddemu gaseerere. Ate gwe ali eyo nga naawe olina arthritis, bulwadde bw'ennyingo, Abaganda bwe bayita amakajjo, arthritis, obulwadde bw'ennyingo, ennyingo teziri mu buto, amagumba agaluma, ebinywa ebizimbye, oba rheumatism, acid afumita ennyo obugere, gauti, uric acid. Nywa buto ovacado asaanula acid oyo ate n'aseereza amagumba, joints zonna gano amagumba ag'omu mugongo. Naddala gw'omusajja bagenda ne bagenda okulwana sematalo. Mugenda okulwana sematalo, Takasejjombo yanywadde buto w'ensujju. Buto w'ensujju baamunywa dda. Akyajinze mu lutalo ogenda okakana ng'omugongo tegumweyimiridde. Omugongo sebo gwekaaka.
mugongo ne gwekaka ate usanga nga wawasakana kato kachusa wato mugongo ne gukaka wakakaka gwegogo oli akana kagamba dadi olyotya ndi nabweru gwochali banajo mugongo temuli buto bamzai wakazo mugongo tezichali mu buto tobona na mugongo nywa muka buto kano nawo cyuse kiwato mujike paka chini nga nawoka mugene balaba bateka paka chini takomawo tumuyola bwato ku stage paka mu dwaliro embereyo tujigobe kozesa kabuto ko ovacado kagenda kuyamba nnyo n'abakyala abasirize entamu nabukalu kaseereza kabuto kavudde mu nsigo z'ovacado oba gwe bayita avocado seed oil ajja kuyamba ne skin gwe akaddi amangu mugatte mu bizigo bye byokozesa kati nga bannaffe abakozesa ebizigo kati nga bino ebyekinzaali bye nayogerako wano kabuto ko ovacado kagenda kuyamba boddira ekizigo ky'ekinzaali kino n'oteekamu kabuto ko ovacado akavudde mu nsigo n'okesiga kakomyawo kye bayita collagen elastika ya skin abantu abamu lastika y'omubiri yaggwamu mubiri bwe gugenda tegukomawo yanaanuka negwamu matama gali mu nnyindo ennyindo eri mu kamwa bintu by'obukadde bibonyaabonya ate abantu abo bantama beeyita nnyo basire kwini ogenda okitunuulira nga kikazi kikadde kijjajja naye sebo tekiva mu buserefi kaseera buserefi naye nga bwonna serefi likes ziba 0 ne bwa boostinga teri alikinga kozesa kabuto ko ovacado kajja kuyamba okudda obuto gwe naawe omwami abonaabona n'entunuusi oba naawe omukyala ovacado mulungi mutera mu baana mu bintu bye balya n'oba tolidde ovacado teweeraliikirira n'onywamu kajiiko ko ovacado akajiiko akamu kenkana n'ebikedo 20 oba ng'alidde ebikedo 20 ate ng'omuntu tasobola kulya kikedo kiramba n'akimalawo alyako kitundu ate bw'osanga abasajja abalina omululu akabwana babawaako kapiisi bwe kati kyokka nga ovacado alimu omegas eziyamba omwana okulaba ng'obwongo bukula ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu era mu mbeera eyo ovacado musiige mu nviiri naddala gwe alina envi ajja gonza enviiri zo ate kozese buto w'ensogasoga owa Jamaican castor emyezi 3 enviiri zo ziveemu grey hair envi zidduke obenga omanyi ekigera nekinsanyusa ogenda nosanga omwami muto omukyala muto kasikini kalungi temuli nkanyanya naye ng'ajjudde envi ng'ojjudde envi Elvis sikulabye Elvis radio 1 sikulabye naye nakugamba okozesa ovacado wagaana Elvis veterani bw'ayangamba mboje veterani namugamba ezo nkanga abaana funa Jamaican castor ogatte bibiri tuwesige mu nviiri obenga tamu nviiri zigonda zinyira ate gwe zizonga bwa zirugavu naye nga ziri mu kaweke zisiga mu kabuto ko ovacado kaziyamba n'okula amangu kalina vitamin E ate oluusi oyinza okunyirira nonyirira bulungi nnyo naye ebikune bikulemesa wosiza ovacado we kiruma atokayana nabyo mansa pawudo ono mu nyumba yo ajja kugoba ebiku byonna ebikusumbuwa pawudo ono mulungi nnyo talina side effect bunoba omumansiza mu nyumba yo tomujja kuddukamu omanyi ebiku bizibu nnyo bigenda ne birumba tebimanyi mu paatiri tebimanyi archbishop oba sheeka byonna birumba bino kakana nga bakulu baffe ab'eddiini basuze mu loogi abagoberezi ne mutandika okunoonyereza pasita wamulabye yafutuse budoogi kumbe bambi bikubye byamususuza mu loogi teyakyeyagalidde naye mu mbeera eyo ebintu by'obutonde tubiina ebisobola okutuyamba era mu mbeera eyo osobola n'ogenda ku mutimbagano gwaffe ogwa WhatsApp n'ogenda ku Prof Radio ku Google Play Store otekemu Prof Bio Research ofuna application yaffe zino zonna research obenga ozifuna eba ojje ne ku ikotooliyo oyiga okugiteekako okuba ojja kuyiga okukamula buto tukujja kuyigiriza okukamula buto ovacado abantu bangi balina emiti gy'ovacado ne ovacado bamukanyuga bukanyuza avunda nawe tukiriza okukamulamu buto ofuna akasente jukira ebyuma tubiina nagamba omwaka ogwedde nale baleetera container namba ey'ebyuma ebigattako omutindo genda ku Prof Bio Research wali mu Google Play Store teweeraliikirira ffe waffe tetujja basasuza misolo ya bwereere
tubyawana ebyokusasuza emisolo ffe tetubiriimu bintu bya Kayisaali twabirekedde Kayisaali ffe ne tusigaza ebyaffe ebyekikenkufu. Nga maliriza bagamba ntya twenyigiremu mu byenkulaakulana. Ovakaddo wuunaze tumukozese okutulaba nga tuyamba ku bulamu bwaffe ne kukuuma obulamu nga bulungi. Kubanga nakugambye ovakaddo ayamba ku migaso egyo gyonna gye nkugambye, kuyamba ku mwana olubuto olutavaamu, mwana kula bulungi, sukaali, bipuresha. Naye nga ovakaddo oli omusale emibirungo biggwamu nnyo, butto yasinga naddala ng'avudde mu nsigo kubanga ekiriisa kyonna ekya zaabu kiri mu nsigo. Kabuto kano osobola kafuna ku Equatorial Mall ekisenge 152 ku Prof Bio Research. Oba nogenda ku Google noteekamu omukenkufu Julius Nyanzi ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Ojja kulaba search results singa 1,000. Olabe byonna research gwe tukoze. Va ku bino eby'abantu abakayanira omusolo gwa social media nga ne bwateekayo erinnya lye mu Google emuleetera error. Talina kye yakoze mu nsi muno.